Amazina ne banyita Tushabe Agnes Mugumya etara ya Ruhama County kando yesimbireho okujwekerisha za ya Ruhama nkamemba wa parliament. Nashemerera kugira ngo nabone umugisha go kubasananye ku expressinga interest nko muntu orabe naza kuba nayesimba mu kibina cya NRM kujwekerisha za ya Ruhama nkamemba wa parliament. Ebintu bimwe ni byinji munonga eshonga nyinji munonga zitumire ni nyesimba konka echo kubanza kandi na nekihango munonge cy'abantu barukunshaba echo turabase kwatagana na government tukareba ngo twabasa kutaho umuhanda nekintu ekwatirine na emirumo omuyihangeri waza kureba miliyoni 50 ziryo muyihanga rya Uganda obuchweka nshanju na butano n'abana abemyaka n'abantu abemyaka 35 no kugaruza hasi cyamanyisa ngo abakukira yo bwinji neminyeto azamboye neminyeto tushangire ngo twine mirumo kandi twine na nebinde bizibe biri kuba nibyeyongeraho so ekintu kwenda kutekaho amani munonga na nabiro mwebembezi na nabire memba wa parliament no kugira ngo twine kutisana na government tukabasa kugiraho amashomero agarukwegese by'emikono omu constituencies zitu nangwa turuhama honka konkana na districts agandi kugira ngo umuntu yabatine murumo abase kuzayishomereryo abase kugire ki yashoma ekirabase kumuyamba akekorera n'emikono yeye kikabasa kumuletera entasi ya haka kandi akabasa nawo kurwo mu bworo akazo mu ntunguka nangwana naba bashomere degrees konka batine mirumo nikibani kibayamba munonga waza yishomereryo okego kubaru kuri sente okego kubaru kuri somwa okubaru kwingo mwani okego kubaru kubija kugira ngo nangwa twatwinena na chance nkeze sente za parish development mode hatu twayenda nturobinga na government kugira ngo amashomero gone across the country gona garukwegese by'emikono turabizemu entand kwejo rero umuntu oramare kushoma amyezi yemezi 3 ninge myezi mukaga tumuhereze ka starting capital ninge ntandukwa agenda kore cyo cyaro kubashomira niyo nitekateka omuringo gutyo ntuje kumaraho ikintu cyo butagire mirumo omuyihanga ryitu na no mu constituency yitu eya Ruhama mwe bare munonga. My name is Tushabe Agnes Mugumya etara ya Ruhama County, aspiring member of parliament for Ruhama County from Ntungamo district. Well, I'm glad I've been able to express my interest to run as member of parliament representing Ruhama constituency in this upcoming elections. Well, one of the reasons why I am inspired to run, it's when you look at my age, at least I fall under the biggest population we have in the country right now. Out of 50 million people that we have in the country, 75%, these are the people who are 35 years and below, and that's where I belong. We are many in the country, but at the same time we are facing very many challenges. And one of the biggest challenges is something to do with employment. So one of the things that I want to focus on once I'm elected as a member of parliament is actually to create ways and put ways in how we can solve the challenge of unemployment, especially through lobbying the government, working with government hand in hand, and we establish youth training centers or vocational institutions across the country or across in all constituencies, in all districts, so that whoever has studied and does not have a job, or even those people who have not had the chance to study, can go to these vocational institutions, acquire technical skills, like for example something like to learn how to grow coffee, how to do carpentry, how to do welding, how to do catering, how to run a salon. And then we can also still like lobby the government, especially like considering like how this PDM project has been done. We can also lobby the government to have some funds running through these kind of institutions, so that at the end of the 3 months or 6 months, and then someone can have a starting capital, and then they go and study that they have studied. They do what they have studied. Thank you so much. Komo kino kijja kuba kisanja kya kusatu. Njalo otegeeza abantu b'e Gomba West nti nsanyuse okubanga ntuuse wano okufuna nomination forms. Nsobola okuddamu okwewandiisa nga noonya ekisanja ekyokusatu. Kuba tukoze bulungi, mbakoledde, nabo bampabudde, era essira njagala era kugiza ku bakyala n'abaana ab'obuwala ate ne ku nnyingiza mu maka, kubanga kasita ofuna ennyingiza ebirala byo bitereera.
kubanga era ojja kufuna ensimbi ez'okusomesa, ojja kufuna ensimbi ez'okuliisa omwana, ez'okulaba nti obulamu bulungi. Mmanyi nti pulezidenti yatuwa bonna basome, naye era waliwo ebirala abazadde bye bateekamu nga baagala okulaba omwana ng'ali bulungi, olina okumulabirira. Kati n'olwekyo ebyo bye ngenda okuteekako essira. Eyanziza maama Robina Lwakojo, maama Gomba. Oba tukyuseemu. Mukama asiimye. Asiimye. Yeah, I'm happy to be here today. Yes, we go. Yeah, I'm happy to be here today to pick these nomination forms for re-election for the seat of MP Gomba West. I want to comfort the people of Gomba West, assure them that I am coming back with their support, and I do enjoy working with them, so I want to continue working with them. And I want to emphasize the girls and women's welfare, income generation in the homes, because Mzee Museveni has been asking us to make sure that we eliminate poverty in homes. And when we do that, then the parents can get money to educate the children, they can get money to ensure that they are healthy, and so we can properly use the government services. So I want to lay emphasis, like I have done. I want to continue with women, with the girls, with income generation. Yeah. Good morning, viewers. Dr. Kagabo Twaha is my name, Member of Parliament, Bukoto South. Today, the 4th of June 2025, I've been too early today to join all members or colleagues from various areas of the country who have come to NRM primaries in the quest for membership of parliament, chairmanship, and so on and so forth. But for me, as you know, as a member of parliament, of course, I've not shifted my posts. I'm still in quest of membership of parliament for Bukoto South County, Lwengo District. Of course, it has been a nice day, very ambient, and like you see it, started with a check-in, which has been okay, confirmed my membership of in NRM, that is on table 1. Of course, the gentlemen there, they've been very sagacious and they've checked me out. Thank God my name was there with no difficulty. And then I went on to table 2 to confirm payments of my funds. Of course, the funds have been received, 3 million. Then to table 3, where I've been, they've requested for my documents. I've submitted my documents. No queries, no worries about my documents. They're very astute and erudite. Then, of course, they were left with nothing other than giving me the expression of interest form, which I have to go and do diligence upon, and then come that day, maybe on the 16th, come back bouncing and then deposit it in. Ningenda kutebe eziddako ne bakakasa nti akasente nakasasudde, ningenda kutebe eddako ne bakakasa nti ebitabo byange biyimiridde bulungi, era foomu empeereddwa yeno girina, ngenze gikolako mikolo egyetaagisa, ate akaseera bwe kanaatuuka nzije mbisubmitinge, omulimu gugende mu maaso. Omuntu agenda kubuuza wiiki ewedde wavaayo n'ogenda ku NUP n'ogamba nti omuntu yenna yesimbawo mu kibiina ekirala, mu mwaka bwe gubanga gusigaddeyo gumuwa ddembe bw'okebera mu atika ey'ekinaana okulaga nti ayagala okuvaayo mu kibiina ekyo kyabaddemu adde mu kirala. Wiiki ewedde natandika omulimu ogwo
ne ntandika okutegeeza bakama bange bonna bekikwatako speaker clerk ba whips ab'enjawulo deputy speaker leader of opposition ba secretary general bonna ne mbategeeza lwakuba nti secretary general wa NUP nagendayo mwalaba akatambi akatambula wiiki ewedde natuukayo naye bambi nga bumanyi nga banakuwavu muzanyi waabwe w'amaanyi atambula naye tebakikola nga bwe kyetaagisa naye saayina kyakikola budde bwali butuuse obw'okutambula neneeyongerayo so gw'omulimu ogwo gwe nali nkolako wiiki ewedde. Omuntu yandigambye wagenda okuva mu NUP ng'afukadda memba wa NRM kubanga abantu bonna bajjani balina okubeera bamemba ba NRM obedde muligistra mwoli nga bwe nkugambye bankakasizza bookebera sewali kulanga ndi memba wa NRM naye papula zange NRM bwe yalaga interest nti neetaaga okunsayininga season ejja era ensonga ezo twatandika ozikolako mu kiseera kya upgrades enkalala nga bazitereeza eza NRM bwentyo nange nayingira mu nkalala ezo ensonga lwaki ndaba nga mwendi nteredde ground kiri kitya tiketi n'ogiwangula wali abantu balaba NRM. Of course abantu babeerawo naye omuzannyo omulungi buli lwajja mu ttiimu mwabadde bazannyirawo mulina okwesega naye nga tekigaana naawe olina okuteekamu amaanyi n'olaga nti omupiira ogusiba ogunyweza era ne goolo oziteeba so biri ebyabalala sibinkwatako nina kutunuulira kyennyina kukola nga nze mu constituency okulaba nti kaadi ngiwangula ate neeyongerayo n'olugendo lwange olw'ebyobufuzi. Ebintu by'okubutawangula nze sibirowoozanga nako buli lwembeera mbeera muwanguzi nawangula nasooka kuwangula jirya taata yange ogenda muli amaama nembeerawo nenzaalibwa nga ndi mulamu nembeera nga mpangula buli kaseera nensoma nempangula buli wamu mpangula buwanguzi kakati ebyobutawangula sibirowoozaako nyewe. President yatuyita natuyita ku State House buli omu mu Uganda amanye ekizibu ekiri etololo nti tuze tulwanagana emyaka nga 20 naye olwaleero tuze wano nga twagala kupikinga expression of interest forms naye kyokka tutuuse wano ate nga bali batuwa hope nti bwetutandikira leero okupikinga expression of interest forms tujja kusanga nga government emaze okukola ki okutuwa districts kubanga pronouncement ya president yagiwadda tulina presidential directive ne minister twayogera naye natusuubiza natugamba everything is okay naye olwaleero tutuuse wano tuli stranded twagala answer ewa Dr. Tango Doi oba batuwa special consideration nga tololo batuwe special consideration nga tololo tuli banyiivu ate tuli bakoowu tebasobola tuwa byoya byanswa tetuli bamativu tebasobola tuwa enkoko etali mu nnyama tukoye ebyoya batuwe district yaffe tebasobola tusuubiza district ne batatuwa district amanya alampitanyako ekyo aneti twagala NRM eyo pate yaffe era twagala giparticipatingamu naye batuwe pronunciation